omulimu guno ogw'okukomyawo emikono guno nkutwala nti temuli mu kusoomooza kubanga tufuna bufunyi byoleese ate byoleese twakulagirira bw'olina obiteekateeka bwe biba nga tebiteekeddwa bulungi tetubitwala ndowooza okusoomooza kuba kudda eri oyo aleese empapula ezo then bwe tuteeka amannya gano mu byuma byaffe ne gabaamu obuzibu tukutegeeza nti weewaawo waleese emikono 10 kuliko emikono 15 gyemituufu tereeza wano bw'oba okyali mu budde oba osobola okitereeza okuva wano aba asobola ogenda n'asasula sente naye n'oli bw'aba ayagala ozisasula kati osobola ogenda n'ozisasula kati ne bw'oba tonnamaliriza mitendera gyonna nga bwe twalaga nti no tezikuddizibwa non-refundable bw'oba tomaliriza mitendera mirala oba okoze bulungi nnyo kuba oba otuwadde sente oba owadde gavumenti sente mwezi 24 omwezi guno so enteekateeka y'okusunsulamu abakulembeze oba abegwanyiza okwesimba ku bifo by'enjawulo ebyalo ku gavumenti egenda bulungi okwetoola eggwanga lyonna nga naye zino ennaku esatu eziyise tubadde ku mutendera gw'ebibuga ebitonotono etuyita municipali ne bakolebwako era basunsuddwamu mitendera gye tuliko kati gye gya levels endala so nga bwe twalaga ennaku ezo bwe zirina okukolebwa era bwe zaawedde simanya ani yafikidde mu nteekateeka gye twategeka emyaka 2 egiyise nga teyeetegeka bulungi ndowooza teba nsonga yaffe abalina emisango abawaabye nga bakoze complaints zijja kuwulirizibwa akakiiko kabalungamye engeri y'ensonga zaabwe gye zinaakwasibwamu naye omutendera mu kulungamya kwe tukola kwe tuyita administrative guidance kiba kirungi nnyo n'osasula ensimbi ng'omaze okuyita ku mitendera gino egisookako n'okubuukinga kubanga oba omanyi tuba naffe tumanyi nti ojja oyise ku mutendera ogusooka kuba guno gwe gusinga ate okubeera ogw'okusomooza ku bantu abamu abagala okwesimbawo ali mu budde so tewaliwo kutya nti waliwo anaafuna obuzibu singa atuukiriza be tulagidde ebbaluwa ebasabibwa bangi bakubyemu okya n'ebbaluwa ng'oleeta emikono oba saagala twesibe ennyondoza ku kyebbaluwa naye twagala emikono nga mijivu districts zetwalaze then otuwe n'abantu kugamba tetukolera mu bbanga ekyo ndowooza kijja kugonjoola si kikulu nnyo nnyo era waba waliwo atakirina bakiteekako ajja kubanga asobola kuba omuntu eyesimbyewo ku level ya president tasobola kulwa aba official agents ate okuba nga asobola okufuna aba official agents betukola nabo okufuna transparency temusobola kukola nga temulina nga totuwulidde ttiimu yo bwe tuba tulina kyetwetaaga okubuuza bibuuzo dayotereze wano tuba tukolagana nani so ndowooza ekyo si kyekijja okulemesa omuntu ekiyinza okulemesa omuntu gy'emikono si ba agents oba tonnaba kuyita mu mitendera gya kusunsulamu tugenda kusunsulamu ng'ennaku z'omwezi 23 n'24 twogera tetulinaayo candidate tewali muntu ayitibwa candidate abantu betulina be babeegwanyiza be tuyita ba aspirants so tosobola kugamba olw'okuba nga mpaddeyo emikono gitannaba nakukakasibwa nakufulumizibwa nti nno giweze gyegyo gikakasiddwa ate n'otandika okukola emitendera emirala obeera oli wambeero bw'amateeka mpozi bwe tunaamala okusunsulamu tujja kuba tufulumya enteekateeka ekwasaganyiziddwa wamu gye tuyita harmonize bacandidates gye bajja okugoberera nga bakola campaigns city ne district chairpersons gwakomekerezeddwa nga bwe twalaga kati n'ogwa municipality tugumaliza olunaku lwaleero ate tugende ku magombolola